tubasaba ku luno babeere bantu mu kiro ekikesezza olwaleero abamu ku badereeva ne bakondakita basuze beetegese obutakola nga bagamba nti kkooti eruddewo okusala omusango gwa UTODA ne KCC. Wabula ab'ebyokwerinda mu Kampala basuze boogeraganya n'abagoba b'ebidduka bano okulaba ng'okweddiima kwabwe tekugenda mu maaso. Poliisi wamu ne badereeva basiibye mu kafubo olwaleero era ne bamaliriza nga poliisi ebasuubiza okubasisinkana ku Lwomukaaga bakkaanye ku bizibu ebibaluma. Ffe tetulwana, enkola yaffe ebeera ya kuteeka wansi ebikola oba emmotoka zaffe ne tulaga nti waliwo ekitali kituufu kisobole okuyingirwamu abakulembeze kitereezebwe. N'olwekyo nga tetunatuuka ku ekyo abakulu aba security kye batugambye nti tusooke tubeere bakkakkamu, ensonga zino zikwatiddwa bulungi era nabo bagenda kwongera okutwala obubaka eri abakwatibwako. Kkooti enkulu olunaku lw'eggulo yabadde yakusalawo eggoyo oba egoba omusango gwa UTODA ne KCC nga KCC bwe yali esabye kkooti ekitaasobose era omusango guno ne gwongezebwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja era badereeva baafulumye kkooti eno nga si bamativu. Kinajjukirwa nti mwezi gw'omusanvu omwaka guno obutakkaanya obuliwo wakati wa UTODA ne DACCA kyaviirako badereeva bano okweddiima. Embeera ya paaka za takisi zombi bye bimu ku bisuza badereeva nga bibalumye emitwe nga baagala bikolweko kyokka UTODA ne KCC buli omu yeekwasa munne olw'omusango oguli mu kkooti. Okwongezaayo okuwulira omusango gwa KCC gwe yawaabirwa UTODA, badereeva batandise okufuna obutali bumativu mu musango guno. Basabye bekikwatako obwo buyinza okuyingira mu nsonga zino bazitereeze ng'obudde bukyali nga tezinnaba kusajjuka. Dindubo Wasava, NTV Akawungeezi.